Buterevu oli ku John K Media yona gye musinzira okubanga mutulaba mwebale nnyo mwebale ddala nze John K Uganda tukomye n'ekintu kyaffe ekyokubiri ekyamukuludizo omuzeeyi Kidumusi we twakoma mu kitundu ekyasooka abaakiraba wanga twalaba kitundu kyasooka ddayo olabe kuba ali abasooka twayogera gye yazaalibwa amasomero ge yasomeramu ayingira atya radio na bityawo kati ekyo ekyokutugenda tunuulira nti yasooka n'avaamu katono mu media ate n'ayingirwa mu masomero oba mu busomesa wabula nga tesigamba nti asomesa wabula nannyini ssomero awo we tugenda otambula mu kitundu ekyokubiri n'obulamu bw'embaale nga Sigina FM butambudde butya tubebaza mwena abasubscribinga n'abatugoberera yonna gye musinziira Dizo we twakoma mu kitundu kyaffe ekyasooka ova odda ku spice omundi ogwokubiri naye atomala ovaawo ogenda okola essomero ekirowoozo ekikola essomero kivaawa ekirowoozo kwe David okukola essomero kyali bwe kiti nali ku kompyuta okwo banze nayagalanga nnyo obulamu bwange okubeera ku kompyuta ne kati ondaba bulijjo watunyumizaayo bwange mbeera nnyo ku kompyuta to do other things kati mbandi awo ngatunulira obusomero ebifaananyi kwegamba nga nkompe yalingamu ne mukwano gwange oli nannyini ssomero director nengamba naye akozesa tekiniki nange ekintu olwo kinninnya ngamba saalina ssente by the way saalina ssente wanyumiza emboozi y'essomero eyo sisobola kuyimirirawo nekugamba nti nakola essomero eryo ku ssente bweziti ne bweziti nti zaaliwo naye wabaawo wozotandikirako nti oba oguleyo bulooka oba nze nafunanga esatu ngangula gundi ngangula dishi z'abaana konteyina ngangula gundi penso kati wowe basomeranga wabweru mu kizimbe wange kuba ninayo ploti yange ne kati weeri wagula ploti n'ozimba wamma kituufu awo kyakwanguyira kati awo nga nenkubako nga bw'omanyi ebyo ebibaawo abaana bayitandikira awo kyali essomero alikoma ku kilasi ki essomero lyalikoma ku P3 nalivuga okumala omwaka gumu kitundu naye nga muliro baaba nga gwokya guli eyo kati kiki ekyasinga ennyo okuleeta olisuulewo kati kwegamba bisaanyizo nina we natuuka nga obuzito obwo nga sibusobola ate nga bw'omanyi nga waliyo n'abantu abamu ebikonde bibeerayo enkokola zibeerayo yeyaani sente azijjeewa yaani oyo bataatisa okuliteeka ku muzeeyi wange essomero lya taatawo oyo muyayi ayinza okukola essomero oyo kugamba nga oba obulamu bwabwe babulaba bwe batyo naye nga ate aboogera ebintu bwe bityo balina abaana baabwe ensomye nabo nga bw'omanyi ku byalo nga bwe bibeere tebibulamu so kati nimba nga sisobodde byetaagisa ku ssomero eryo at the moment kubanga oluusi bo baali balowooza nina ssente nti nsobola okubikola ku sipiidi esoboka nagezaako okulwana naye nga oluusi ssente bwe ziba teziriyo bagambye okole kino nga teziriyo at the moment kati ndaba nga omuliro mungi abaana wayinanga bameka nali nina abaana 146 twalenga alfrenga 15 bwe wati kubanga mwabeerangamu abamu bazze bamaze ate wiiki tebannabakomawo naye namalira abaana baali awo muzeeyi we kuba wali mu media twala muzeeyi we yalinganga agamba nzoba nange ono nakola luusi bwe yawula ng'okoze essomero teyatandika kwenyumirizaamu kale nga bw'omanyi mu abazadde nga nabo balina enkola zaabwe kutunuulira naye ng'agamba era adda lutingamu baba mutumye wali wa mutumye ye yaloza oba waliwo akulya emabega ate n'abantu nga baloza ate taatawo yakulya emabega kwegamba ti wali omuntu yali asobola kusuubira nti osobola okukola essomero teyaliiwo so kati kwegamba embeera nengikwasaganya bwe nti essomero neŋŋamba no pressure nga yali amaanyi era abazadde abaana baabwe nali nina bamanyi bulungi nabayita bulungi mu meeting ne bagamba ono ABCD kasooka enkule bwe nti ne bwe nti ntetenkanye embeera nzizeewo nenge era ate nakati nerisaanawo bali baliritaani Million nursery and primary school Million nga lyakabi kubanga lyali lya serebu naawe oza abaana abo naali bajjewa mu buddo wamma wakozesa erinnya neŋŋamba nja kutulisa omuntu wa baana 15 paka P3 oba bafuna obuyambi babujjawo singa nafuna ku buyambi singa ndi mubiri singa kati essomero wandigazaako paka na P7 singa liri mubiri naye kati mbeera bwetyo nimba nga nkoze ki nosalawo okolisuusanyawo kati olwonzize mu kyalo
kati essomero liganye tubasisi kati olw'okudda mu radio omulimu gwa obusaagala mbigobye radio uli ogikoye mbigobye kye kyakutamya radio n'ogaa mbeera ya ssente mbeera ya ssente busente butono nali ndabanga nkuze ekyenkola abamu tebasobola kikola ate nze nsinga okufuna akatono ate nga nkigumidde ebbanga ndaba obudde bugenda obulevu bwali bwakatandika awo nga ntandisa okugamba weri biki kwegamba ebirowoozo nga bingi olowooza ku bulamu bwo n'obeera otya ate kwotadde abantu egy'emirimu gy'amasappe oba tulisitedde oviiramu awo olina okwambala obulungi oli obulungi bere mu mbeera weeteeke mu sitasi yomukulabira nti oli serebu kati biganya odda mu kyalo kati olwo ngamba nkole ki mukyale wa muzeeyi oliko mwali mutakwatagana twali tukwatagana naye nga muzeeyi wange tukwatagana naye nga bw'omanyi abantu abakulu abo olumu akudiscouraginga okuyigiriza oluusi ne baba akugambyeko abakuyigiriza kati ate gwe n'okiraba bubi nokiraba nti takwagala so embeera eyo naye ebeerawo katodda mu kyalo zizeeyo ku kyalo somero yange lyawo nebuzaabuza naye nga naaliddamu sijja kuliddamu nze naye nze nga manyi ekiddako liganye ati nina okwekaza mbeeremu naalirabisenga omuntu adduse atodda mu kyalo olw'omukyalo okola ki nzize mu kyalo kati olwo mbeera mu wiiki ng'emu ngamba nedda sooka nzirukako ewaka awo n'ensogga ekibuga kati watuuka mu kyalo nolaba ng'embeera nzibu wiiki emu essomero ndigadde nga agenze ng'okunoonya bye beetaaga ku ssomero mbeera mu kibuga ojja Kampala kyemanyi waliwo muyimbi n'essaawa zino ali Sweden omuwala oyo yampa nnyo attention mu bulamu bwe bamuyitani baali bamuyita Rose Tamale naye essaawa zino ali China teyamanyika nnyo naye namusisinkanako ne twogeramu nampaako ideas ezimu nampaamu ku magezi samwe era bwe namuvaako yampumuza bingi ebigambo bye yaŋŋamba nensirika kati olwo wiiki ewedde maze mu kibuga naye neŋŋamba n'amalako mmere yawano olaba ekibuga kizibu neŋŋamba nedda eri tebangoba nzize mu kyalo kati ŋŋamba kanime kasooli kati oli e Kampala omalayo ebbanga ki namalayo wiiki ng'emu nga ekibuga kyanjokyezza dda obudde ku radio ogeze mu kyalo maze wiiki emu mu kyalo maze wiiki emu ogenze e Kampala e Kampala maze wiiki emu oze mu kyalo nzize mu kyalo kati ogambye kanime kasooli naye alabika yali aninze yali yaninda kuntulugunya kasooli takula ngamba nembeerawo neŋŋamba naye nakikwasaganya nekino neŋŋamba nedda kandye kalooni kandye looni kati olwo singayo poloti eri anti nga bw'omanyi bano osobola okumuwa omuntu asobola okuwa looni n'agamba ajja kuwa kasooli ojjamuwa kasooli nakuwa sente mbali manyi wagenda nga mu banka ofuna ku muntu kasooli ntukumukugula sente sikyayinayo suubi weewola sente nga mmeka kayampa emitwalo nga 2 olwojjamu nga mmeka ati kati sooli olujjukira yafa tewajjamu wadde ajjamu kati ati bwe najjamu nasigala nga akyamanja kati mufunza neziyakuba tezavaayo so nembeerawo ebyo bibeerawo mubulamu kati okungula akasooli sizoni esooka ekusala oli asigala akyakubanja gamba nedda buddewo kati olwo njiyiza bulamu bulala kati awuzaako ki noonyeza omulimu kati sente zoli balance yasigala wazimu otya oba wamukuba kadde yayiya kuba nali siina sente naye nga akimanyi nsiraanyi wali omwaddeko meka ku 2 nyinza okuba nali mwaddeko nga 10 olumosi lwa mwaka haafu kati muze mukadeya atetenkanya amusasula kati gozaako kyawo noonya kati ekiddako kunoonya ku mulimu mukyalo eyo naye nga ekyanyambangako nali manyi kola production radio zinga zimpita kati olwokuddayo mu radio nga mpulira nga saagala gwomanyi ekyaliyo kubanga nzijukira mu period eyo radio ezimu zenakolerako production nzijukirako waliwo radio bagiyita kings eri masindi eyo nagendanga nga makolerako production by that time waliwo manager nga bamuyita Lwebembera William they were my friends so waliwo radio endala eri Bulisa that side nabo nga mbakolerako kozi Bulisa yeri ng'oyisiza nga ne masindi etobi oba weetoolodde just nga so kati nemba nga ndi mu mbeera bwetyo nenvaawo ate ngenze mu funye omulimu kunoonyeza
by good luck anasanga yabayingiza abakozi nga bakoze eki nga mumanyi ewa kati olungenze mu Bachina kati atoyingide mu Bachina yingide mu Bachina bine byengudo onzijugiza njugire mpozi gye wanterako eyokukanika ebyuma kati soko ne bano bashiyalingi omanyize wanyumizayo ne bane naseka kati kyali kyatambula kiri eyo mu Bachina mu byuma eyo kati olwo nyingidde mu byuma ofuuse makanika ate mu kunnyingizaayo okanyingirayo otya oli omwana antemedde paasi twasoma ffenna kati tuba nyingira agamba lindako nja kukubira biro ng'eyise sobola kulemererwa ddiza okuwa mulimu ate nga ngamba ate bya radio wabivaamu kati ate nnyongera busungu gwe radio wagikyawa nagana kyawa ngamba musajja ono pampe naye ebyokumbuuza ate masomero ate bino nga mpuliranga bintankuula nensirika nembeerawo neninda good luck nenkola ki nomwana ofuna omulimu nampita ngamba oliwa jangu era yamaze okutuuka ku bakama be atukirako mu China ayogera olulimi sirutegeera banyingire guuni motoka zino eringa drone namba biki bino enyingira kati bakwadde ku kikukanika kukuuma olwangambye genda kufunira makanika naye njagala ogendeyo ng'omuntu akoze eki ng'amanyi okukanika naye ng'omanyi okukanika nga sirabangako na kyuma kye ngenda kukolako ne mashini nga sigirabangako nga sigimanyi nakoma mu kubisomako simanyi bagita crusher ati olwo embeera etabuse kati kikyenyaga omanyi tokanikangako bakututenga amanyi makanika yali yansomeramu tugenda kuyiza oyingire gapu tewali naye ngenda okuteeka ye gapu eriwo yaba makanika kukanika crusher kati gwe bweyingiza omuchina olina okumulaga okoze nempoma kati Muze kati obusayo kanika byatuukanga bakolanga otya okusawa eyokukanika ng'obikatandaawo maze okuyingira munda by good chance yalina omuntu gwe yali yayogera naye nti diza ali kujja munda kabaka okukanika abachina boogerawo batunuulira maani abo bampa reflector numbe naye nayingira eyo naba mashini sigira kuba ebyuma ebiri wansi ebyo tugenda just kwasembolinga tunuulira ebyuma bijjuddeawo biringa nku biringa nku bijjuddeawo biringa abayiye enku z'essomero ebyuma tugenda olukwasembolinga ozize nga mmanyi mashini weeri tujja kutereezanga eyo kumbe birala mashini tunyingira China bampa reflector ngamba kati ntandikidde maadi awo oli obuvubuka yali andabye naye nampita ngamba dizo bale kujja biki kanenga ti munange yakunyonyodde embeera agamba kituufu yagambye yasomeramu kooli nti oli nina munaye gwendeeta naye okanikatategera bulungi ati agamba omanyi tugenda okukola nabasanga basiba binatinati awo bagirakita nanga mpadde olusipana nagamba kati wensibawo onyweza neyamba akiwedde ono kwagenda okukolanga naye namuliramu kati ye bwasiba taginyweza onyweza yakyate nga waliwo aginyweza kafululu yenze yegwe kafulu gwanyweza anyweza yaki kati anyola nati biki nange nga nesaba n'ennyondo mukyayina namulaga kasayini nimugamba iwanti hama tagimpadde okuba kati olinga akugamba okube ati nati ngumu nekokubisa ekyuma ina okunywera kati ate olina okulaga omukyayina nti oli mukozi waddala tera ddala n'amaanyi n'otuyana kikubane mashini tugitambuliza naye lwakuba kati ng'ani mujagujagu ngamba anytime omukyayina ayinza okumpita nambuuza akantu kati nze omukyayina waaba ali wano nze nzira eno obeera omwekwekwa mubeera mabega akyuka bwati nze mba ndi ku kkono asooka ogambiraawo ayinza okugamba biki ate nga tobitegeera obeera eno kasita omulengera gira nga nebaka mu konveya wansi mu lutambi olutambuza amayinja kasita olubaawo nga nkwata ennyondo ntambuza obulamu kati omwezi ogusooka katonda agaba bwati
funirawo sente ze nali sikoze nazo agreement nti oba ngenda funa sente bwezi ezitali ku agreement gye twakola nti ngenda funa sente agreement bali bagenda kuwa meka nali ngenda funa bitwala asatu kati olwofuna meka nfuna 45 kati 15 kino kivaawo nafuna ku sente z'aba sinotrack driver bakola ensobi mu office yaabwe ne bakuteeka mu kifo kyaba driver abavuga zinene ekisava sinotrack nzifuna tima gungamba kweri ani amugandi sente zino zonna zaki silikani yamba ntima gwangamba nga mukatuliki omulungi naye akala nzizeeyo naye lwakuba nali nakeebi nsumbwamu alina mulwadde nga wayi kangoleki ensirika kati n'omulala omulungi omulala ne guddaku nenga oluusi bampaka bonasi era ndabazijja 45 embuzaako kyali wange nemugamba sente nga kazize bwega nga kangi kuolo omukyalina luyangwamu naye nga mmaze okugenda wakola myezi 2 nga maze okuvaawo amaze okumpa sente n'ategeera nti ampadde sente nyingi zitalina funa nembeerawo nakomawo nagamba biki nayogera bigambo bye kale 15 n'agitoolako teyatoolako zaali zimaze okutambula nga zifunye ebigere naye ng'akitegedde nti zigenze mu mikono emikyafu nenkavaawo nembeerabeerawo tubeerawo ebizize mu night shift olwo nali nkola misana bantadde kiro tetenkanyizaawo kyesiriirabira kiri kimu nali neebasa ejjinja ejjinja neryagala okunkuba nga ndi mutulo bannange ne balowooza likoze eki ku night shift waliwo ekintu kye bayita shoot amayinja ago we bagayiwa hardcore ezo kati nali ndi awo ejjinja by mistake nze ng'olwo nga ndi wansi nga ntudde nga neebasa otulo nga tunzigyewo kiyinja nekifubutuke nti kigwanga awo baali balowooza nfu bannange bajja badduka bagenda okulaba nze nga ndi mutulo kyakuba bbali kyagwa bbali era awo namalawo mwezi nga gumu nendesigning nogamba sijja fiira wano endesigning era nengenda mu office abakyali nabagamba kiki mane small biki ne bagamba nzirayo kuki kusomero onvuddewo kati makyalina wakola emyezi ng'esatu ena ovudde mbakyalina era abakyalina baali bali hoyima nvuddeyo nga siina pulaani kati odda waka mu kyalo nzira hoyima bali omukwano gwange twasomanga ffenna sawa zino akola ku radio ya Balamu radio 7 oba eriyo Masindi bamuyita Makerere akola sports agita radio 7 beerako naye awo nga wenfumba obwongo ekiddako n'ebirala sisobola kunyonya story nenjiwanvuya nnyo kati ate ngudde kuki kusigino kale oli ku Johnike Media yona gye musinzira okubanga mutulaba mwebale nnyo mwebale ddala tulire mukulu Dizo agamba amanya g'amatuufu gye Sseddembe Emmanuel akusigina FM akosa Muze Kidumusi akuwulidde yonna gye tufudde kati tugenda we musinga okubanga mwagala abasinga we mumumanyidde abawana eno mu mbaale okujjako kati eno story gye twali tunyumye eri okujjako abeehoyima be banza ogitegeera naye kati wane tuli we musinga okubanga mwetaaga ojja kusigino connection ogifuna otya omuntu oweehoyima ogende embaale kati waliwo munango omu yansangako ku radio ate esookera ddala kivula amazzi bagamba gakulukutira gye gaali gakulukutiddeko kituufu waliwo omwami oyo yali yansangako ku radio gye nasookerako gye bayita Spice ngaze ng'anoonya mulimu nga wamanyi bamuyita Kaye so Kaye oyo yaŋŋamba ono yagenda ekyankwanzi yes so kati yaŋŋamba nti waliwo embeera yonna osobola okukola ekintu ekitinigo ekitinigo okikola nekiyitamu neŋŋamba obulabika muzannyo era kyali mu production wa n'abaako byampeereza nembikola nabikola bulungi n'abisindikira boosi n'agamba kizoke mwana ono alabika ayinamu ki ayinamu kati bweti bwe natambula kati olwo sigino diro egenda okujja kati nga olwo olaba ekyalo kikukubye nnyo noga kati wakiko kanzire mu radio kama mbaya ni mbaya kati olwo nali siriredde kudda kuki ku radio bana nina plan egenda bweru nenga sente nga sizirina wegagenda kuba kyeyo kyandi mu kugenda waka
nziremu nnime ofune sente ogende ebweru ngende ebweru kyekyaliwo kati awo diiru wejjira neŋŋamba nenewe kangende kati ojja Embaale nzija Embaale olw'omwaka ki ojjira Embaale nzize 2019 December 2019 November something keza nagenda okujja nga akamala ng'omwaka nga gumu yes ojja kati ojja bakugamba ogenda kubeera production oba byonna mwabiteesa muti ogenda ne kumpewo kale ebyo twanasookera mu production trafficking production ebityo era ne kumpewo tekyatwala bbanga baali bamanyi kati kusigina otandikira ku program ki era yene y'abapangulukufu program kwe natandikidde yeeyo bapangulukufu yeeyo wagenda okujanga era tena yalimu by that time Esther waliwo mu Esther wano tena yasooka n'aviiramuko owasangamu Esther kuba nange nagira mwali mukikola gwe ne Esther kati tenda agenda okudda gwe n'olyoko kigulu nakusanga mu Busanza naye onasigala nkola munzika oyo Esther nga bamaze okukola ki mugamba akoleko ebintu ebirala ne bamu assignments endala kati awujjukira lockdown naye we yakwatira akati netuyonka buto andi ze najanga awe ebadde ng'ekkakanakanamuko kati olwo nga nina okusigala wali mu program kola production trafficking bwe bityo kale kati kaseganyenyera abantu ono Dizo ye traffic manager oba abakimanyi kyobonzo ga ye production manager yakula production nekino nakyo kankiseewo ono emusajja eyandeeta Embaale ekyo nakyo sinza kijjawo nagowa gye bagamba nga baga nti oli yakunoonya ate by the way tetwemanyi nakwemanya nanaye tubizibu so kati bapangulukufu eyo kati ojjawo idea erinnya Kidumusi ojjawo idea oyogere ng'omuzeeyo oyo oba byonna ali wabikolako wasitula busituzi idea ye erina ogireeta wano ebintu byange nali nabikolakola dda nabisetinga dda naye nga amanya ebyo byamanya simanyi oba zibeera mpewo zawaffe sibimanyi ebyo gye biva Kidumusi kitegeeza ki nadde nkolerako interview ne Dalius naga eryo nanoonyayo erinnya eriringa ery'abazungu Kidumusi lirimu oluzungu njagala nnyo aba Sweden aba kati nanoonya erinnya erisobola okubeera nga lisawuninga ngaki ngeri Sweden so erinnya eryo liri awo eritambulira n'okubawo Kidumusi manya gaba Sweden sebo erinnya lyabwe koze okoza mpulya Kidumusi soko okugenda omugona nga bw'ogogera muze Kidumusi yazalibwanga abamama we aganaga kinabula omukombi yazalibwanga ala maama we aganaga kibula omukombi kinabula omukombi 23 manya mangi kati wentandika okuganyonyola essaawa zino tuyinza okuzibya obudde kati tulina gawa budde just mpita lulala nkubuulira amanya ate nakyo kati Mbaale ogisanze otya sofa myaka gy'omazemu tubale myaka kale ng'esatu Mbaale tebadde mbi naye ng'ate era mbi tebadde mbi naye ate era mbi kubanga erina ebirungi byayo n'ebibi byayo Mbaale okugibeeramu olina okubeera ng'obwongo bwo nga bwesera toyinaayo muntu wo toyinaayo kiwa Luganda olina kubeerawo mu magezi ag'ekitalo g'otalaba Mbaale bw'okisanze yes tusooke tune buzibu ki bola nti kino kyesinze nnyo okunyiga ennyo ekisinze nnyo okunnuma Mbaale kubanga ewaffe wala kubanga singa nkwasaganyako ebintu byange waka singa mbeerako oluusi neŋŋamba kanzirimu ate nnemeyo katono kasooli wange kubanga bintu bwe biba byafa tekitegeeza nti byafa lumu tosobola kuddamu so kati singa mbeerawo nendowooza nenga singa nzirayoko nenima naye obanga obadde ofunye kasente n'okainvestinga mu weebale nnyo kati awo mbeera ngamba singa nnimayo ebintu byange kasooli ne mba nfulumiza butono ennyumba zange weeziri nyingiza kasooli wange mu nnyumba zange ziri eyo mu kyalo mba nsobola nange okutereka ate luli kye nali sisobola
okifuna kyekisinza okunyiga ekyo kinyiga nnyo kwegamba mbeerawo neŋŋamba singa nange ninayo byenundalunda kaawo nga nina awantu awamala kati singa ndi wala nnyo naye kati wakawala nosooka otambula ogende e Kampala kati ate olowoozaamu n'ogamba singa wakiringulayo singa mbeerako n'obute bwange nga bubiri at least nembeerabeerako nabwo kisoboka fine naye nina bwentuuka nga saagala kuteeka badeni ku bazadde bange ku bintu ebiri nnyo hard kulabirira so kati ekyo nakyo kiina engeri gye kindowoozesaamu nemba nga sinyumirwa nnyo kyenyinza okugamba kati ate ekirungi kyosinza osanga embaye nolaba nti abantu bayo bali so kind bantu balungi bakubeeramu era kasita obanga obategedde bulungi mukwatagana bulungi ate kye nali sisuubira by the way ekitali mu bantu abalala mu mawanga amalala nali sisuubira nti abagishu nyinza okubabeera for this period of time omanyi bw'obeera ng'obadde oli outside bugisu waliwo ebintu biyinza okwogerako ne bakutiisa bajja kukusala embalu tebabadde bantu babi bantu balungi nnyo bakubeeramu era singa siriifu okumala budde buno kimanyi obudde bwemaze wano sibumalangako wantu walala kituufu kati myaka 3 ngenda mwena sikimalangako wantu nze wali oludde myaka 3 tunuulira sipiidi y'embeera netunuulira soma ebintu bingi nensalawo okwawulamu neŋŋamba wano nedda sijja kusobola nsobola wano naye mbaddeyo yo sigino ng'FM yonga station yo ogisanze otya si radio mbi ye radio ekyasinza okuba nga empadde emirembe mu nsi kubanga nakolera abantu byenkola ku sigino sikola bintu sina byenkola awo naawe bwenkola mulimu mutono nnyo ku bintu bye nali nkola ate nga mbikolera radio n'omutima gumu nga nkola mpurizinge omugagga batulabe nti naffe tukola naffe tulina impact nga terikavaayo nga otunuulira outcomes otunuulira mu results nze nange zemba nsuubira nga ntono naye nga ate wano okola nga kitono naye nga at least nga appreciating kati singa mugirayo kiri kyewakola eri neŋŋamba kati mugagga kankikuteera awo tangulira emmotoka ate yansuubizaako mu mmotoka oyo omugagga kubuulira ate bwerinda yansuubiza ensirusi omugagga wa Sigino FM diswe emmotoka gye bamusuubiza ogirinze yangamba guno omwaka nga tegunaba kukola guno ogwa 2023 oluusi ayinza okuyingira mu guli nga gutandika naye tomanyi luliba olwo ate omugagga mabanga anakwata omanya aya yansuubiza oba yali asaaga naye nze manyi yali serious nja kukiremerako era buli omusango beere ng'omusaba kale John K Media ko tulaba tulina omukulu Dizo nga tunyumirizaamuko obulamu bwe nga bwe butambula okuva gye twatandika paka wanene we tuli nga tumaliriza mpulidde owanya embaali biki byonna nga tugezeko ku personal life wadde ofuukayo k'omuko kubanga kubakati era bawuga nga ntu bali welcoming kikyawo kale onyingiridde nnyo muyayego tayo sikitera nnyo byaga naye nga kituufu nafuna omukyala gyoli waali tega si mubi abagisu balungi kati ebyo byesigera byogerako nye naye nga ye si mubi obubi bwenjogerako obulungi bwenjogerako muntu mutegeevu tetutuna bulungi bwa ku Facebook yantegeera kale nga bwogambye that is personal life byange eno naye I thank God era naalisabye eti kisigale nga bwe kiri nga bwe naali kyetaaze at least alwanye banange siri mwangu siri mulungi nnyo mu bintu sigwatuukiridde tubiyiga bwizi it is an exercise in life omwana ali wabweru eyo awulira kidumusi ng'akola ku radio n'akwesimu n'awulira ng'akwegu era lwa bajja n'okwonyaga muze buli gyafaanana waali omanyi radio eno ekitiibwa oba amaanyi gaayo we gali kwe kubeera ng'olina kyotebeze naye nga tekiri nga bwe kiri oli n'awulira ng'omuzeeyi
kati ayinza olozaawo gyali eyo ayina envi talina amanyo mu kamwa biki byo kitegeera so gemanyi ga leero gasigala oli ali eri akuwuliriza oyogedde haso zonna watandikira ku $5,000 nakati ku sente mpitirivu ennyo sigino zesitajja kwogerawo wano eno naye nga oyise mu kutoba nze tuba twala emyaka kati giwera ndosane nga ne 10 wali wanno weesa akugambye nti nawe natuuka kati endongo ngenyingidde nga njagala kuyimbako n'abayimbi ab'e Kampala awo tujja kujja n'omusomo omulala nga gwa music koolo nkukyaze nga muyimbi kubanga golina producer oli production otubulire paadika nyimba tujja muleeta mu party tuno omusajja mwavu tetusamufuna mu interview tujja muleeta atubulire nga twogera ku music ebya production biki ebyo we marketing otya n'ebirala ng'ebyo okuyimba yakusula ayino nze dizo nsiba nkugamba dizo ine ennyimba ennungi kugamba dizo singa oddamu n'oyimba kale okuyimba nkwagala dizo ine ennyimba ennungi kuyimba akwagala ate nze kuyimba kwange nemba nga nsazeewo time ng'etuuse sobola okuyimba ekintu omuntu kyatasuubira ate buli muntu n'abeera shokiti ate olumu saagala kutiisa abantu nze ennyimba zonna ziwulirako abantu kati kyobulaze nina obudde bwe ngenda okukola ekintu kyange kubanga saagala nzire ku hasolinga music wakati ali competitive nnyo ate bwasente sinaba kugula ekazi nange njagala ndabeko ekazi zange nga 4 olunyingire endongo oba nkaddiye oba sikaddiye mujja kunjagala ebizigo weebiri sobola okudda buti nga tumaliza nyaga oweka advice ak'omwana onayagala okuyingira media otunyuza olugendo lwatandika ku $5,000 obonyebonye wano radio ziringanga 5 okwedde emyaka giringanga 10 paka final wano woli advice gy'oyinza omuwa nga tumaliriza ensonga eri bweti eri omwana yenna eyaleetaza okuyingira mu media oba ebintu by'empuliziganya oba mbite byampuliziganya mwe mubimanyi eyaleetaza okuyingira mu media nti olina okubeera ng'oli mumalirivu 1 ate olina okuba nga wayingira mu koosi eyo ng'oginoonyerezaako ennyo ekimala si nti olw'okuba olawulidde gundi oba owulidde nze owuliranga matulituli oyinza obutakisobola nekyamu oyinza okujja nga oze kukola sente tezirimu oyinza okujja nga onoonya sente ezaffe ziba za kuguma nakubeera na bwongo oyogedde bulungi bwongo connection sente weeziri naye ozikozesezza otya kibola abantu bangi nnyo sijja kulimba balemeddwa media ate mulimu waliwo abasucceeds naye bw'otunuulira nnyo omuntu asucceeds mu radio n'omusoma bulungi oba nobeerako naye oba n'omutunula engeri gy'akolamu ebintu abawanjawulo nnyo knowing kiki ekiriyo omaze okukola research si bino nti kwagala bwagazi nti oyagala linnya owulidde bulizimu ekyovala asaagala nnyo ebintu bya showbiz ebikoze bityanze nange nkwewunya nze byannema nina ebirowoozo byange mbeera ngamba kati oluusi abantu bampulira kati gatugeze gyembadde nga nkolera naye nga omuntu ngagamba egayo oyo yakikuba alakulaba oyita mu kikubo ku bigere ogula bucapati bubiri nikugamba omuntu olumu atandika n'okudda lutinga balabika bakyusa byuma byebikyusa amaloboozi gaabwe si yoyo kati ekintu ky'omarketing oba otandisa ate okukikola okukimalamu amaanyi kimalamu kasupu so kati omulimu guno olina okugujjamu ng'oli mugezi ekimala nga topapa si bintu byakupapira media sente mwana watu sente olina okugikwata obulungi kubanga oze akasente akatono ng'okafunye mu media nga katono ekyo kyenjize kati out of experience obudde bwe mbaddemu kasente katono kaze make sure akasente ako nga tekannaba kubaako birala byekakola sooka oyiye enkeera wogenda okutandikira tojjaawo kaba katono kolina okupulana tokalya buli kiringa omuntu okukola embaga $16,000 okimanyi Uganda wano osobola okukola embaga ya $16,000 ejja ddole ejya Uganda osobola okukola embaga e Uganda wano kwezo sente otya tunuulira abagenyi oyina bameka bagenda okujja ku mbaga yo oyagala bameka balabalamu bagenda kulya kilo meka za muceere okitegeera
Emitwalo 16 ojjeko ezisasula omukazi omukaaga okimanyi zisobola okukola katugeze omukazi oyo eri ogenda bawayo akantu oluusi kumusasula osasuddeko akakaddeka gino 16 n'osala onagamba zino zirina sente zezigenda okukola ku bintu bino ebigenda okutandikibwa gwe n'otegambye otaddewo oyinza okubulwa awufu ey'akasambu gye bakupangisa akasambu tandise komediwo osobola kubulwa awufa y'akasambu oba nti kuze ekiro zambu kyereka oba nga 2 n'akanyama okitegeera ne bali awo watameroni kale olwakande tetujja ssuka wano eno ndizo toyanza nnyo toyanzeege okubeera nga otukyaliddeko wano eno ku mukutu gwaffe ogwa John K Media. Tujja kuddamu twongere okukyazaako nga twogera specifically ku music abo mbalina bubi nnyo kubanga omusajja ono ogula musajja producer musajja empya production abitegeera tulina okuyimba ayimbi awandiika abitegeera bwe tujja kukomawo kawo tubeere nga tukola ki nga tumwekkaanya era twongere okuba nga tumufuna. Kale nze John K Uganda yonna gye mumadde musinza okuba nga mutulaba mwebale nnyo mwebali eddala mwongere nnyo okuba nga musubscribinga mukomentinge musharinge tusaana okuba nga otugobera ku Facebook era tukozesa John K Media wabula osobola okuba nga ongobera ne ku TikTok, Twitter ne Instagram awo nkozesa John K Uganda Facebook ne YouTube awo tukozesa John K Media. Olwakadde tujja ssukawo era kusaba Mukama Katonda abankumire mubeere bulungi. Peace.